Ku Superloft ovaawo. Nkumanyi bw'oyagala. Bateteemuuko. Omulala jagamba abalangidde nangiranye bebampomera ani agamba buli nanga buli nangira alina okumpa sente wama Superloft big up nze mbasiima mwebala kagati akalungi nina mwenno decade ziwera mwebale mpozi n'ekirala batuteremu ku birago ekirala bateremu ku Superloft namwe mumanyanga n'ekikulu yanaye ku meza ya Superloft etuddawo nze migati gye nakabali amu gyenga n'emmeeza oba mmeka abawo meme bote bajja kujja sente zange batwala kutwala abo bbanga lyonna tebaddizako tolibalabako mulago ku meza ya Coca-Cola esoda gwenywa tera kume naye mmwe bagala kula ku meza ya Superloft abawumeme tolibalabako mulago nti baddiza kuba nebaza new Starbucks mubale kumpagira abo akensusi otufuta twammwe ntekamu n'otwenca Starbucks mwaliko ku show yaffe mwebale ate nazudde ebbanga nakozesanga amafuta amalala nalina nkola ensibi wali osuula kankana oyo amafuta ga Starbucks mu motoka n'ensirika bweti nekakkana gawomera Mustafa aga Starbucks naye nateekamu aga Starbucks nga bakkaanya mwebaye kuletera kafuta original abantu bamanyi okwongeramu amazzi Starbucks big up on yourself team Starbucks awo tetuvaawo nkugambye ku Starbucks tetuvaawo ne bw'osadde akamaguja ne bw'oleeta eryava ebwamba nekyaggwe Starbucks ne bannaye n'omulungi era abaako n'ekibi n'akamogo kati wuuyo aba Starbucks byonna mubikola amafuta gammwe kyekyo naye ate mu supermarket zammwe mu staff agamba atya ate nga King bamuyita namwatulira ekyo kati nakyo kiwedde bannaffe aba Starbucks mulwanyi kiki kye mugezaako okutambuza kubanga ebintu babifunira mu mitendera gyegyemu ebikajjo babifuna babisekulira wano kajjo biringa ebive South Africa amazima gennyini King nze ekituufu kyewange kasukaali kampalo nkugaye buli luguudo luleeta looleza ebikajjo naye omulindira mu dduuka nti nga bagamba bwoba tolina 5 ku nnya bita ne King bano ababaka betulonda bo bakola ddi bannange bwe baba ebyo ebintu tebasobola byogerako omuntu akubira essimu n'agamba nze kufuta alingenda kunywa buji bukale omubaka omukubira n'agamba kamaliriza okukola nkuddire ngate obuyagala mugamba byakola n'omubuuza okola biki ebyo so abamu bali so abaliyo baliyo nga bammemba basura mu machachi balomanya kaluka akusabira kumbe kwettanira abantu nakola nnyo baddemu bakongera kati sika akusabira busabira kakuba kuyita bigeze siku bya kusabira kulivayizinga nnyo so musaba kuongera ko ngongezi omuzungu kyayita consistency okulemezaamu ya
owa Pentagon Mustafa agambye mbu ayagala obuwumbi bumeka 10 yasooka kwagala 10 kati yala ebibalo byakyuseemu ayagala 10 ameka owa Pentagon era baganye bagumye n'aba Pentagon obuwumbi 10 baganye obusolooza tobajja kukimala olaba abeeyibanda bagambye eggw'omu togenda kutufuula musiiwufu wa mpisa mukulu ali mu kweteekerateekera kusiibulukuka zigenda funa obwenkanya ziri wano zeeyagala olweyagala sya ebyokulya bizifunira oba ye yatuuheza enkoko naye ng'ab'empigi ku Yidi special abantu be Kasanje bonnaawo Kasanje nakawuka baba nabo basobola okugenda wali abawaawo ebiga byalo bimenyesebo wasi kabasa ebi DJs wavaayo sebo lwajje Kampala wakyuka Lungala Tubebuwama Kamengo Sesa Ensangi anti King abantu kati wabazizza ku eyo buli wamojja ku Yidi abo beeyo aberuwero baafuna abemasaka mwafuna Mbale tujja oyima mwafuna Aruwa ate naawa mutugenda kudda kati abeeyibanda bagambye King sebo tetwakukkuse twagala okomeyo mu party tu shote nkugambye abeeyibanda basasudde King sente promoter avalo n'agamba bagambye twagala ojje wano just otuyimbire kamwanyi kaali woogende luyimba lumu lwokka kimala balaba okuvimba kwa balondo bemu kugambye era kyova olaba neeyabadde olaba baade bekozeemu omulimbaga jambulo oyo okutaataaganya essanyu katagerezeemu olaba ekitundu ng'ekyo kyekitundu nga tebasanyuka mu nnaku babeera bize ku mirimu omuntu ayambalidde olugoye lwajjadigire jjukira kwolwo lwanywa namu agenda kukuba eccupa era oyo musajja twamutaasa naye King wataasizza oyo omusajja amazima gennyini senga King teyabuuse kugenda kutaasa abireete ayina naleeta nti ate seemu King abe Japan oli nabo simanya za kina London simanya Japan Dubai newalala muteekeewo demand everywhere naye nga baba bigayi yategedde olunaku sala yimbi olinga
inkufa okukeesa obudde naye nga mmala budde naye nga baaba olwo lwe tuyina mu ggwanga abantu mubagambe tuli eno abantu mubagambe tuli eno temweyagaliza mwekka waliwo abagambye mbu yakubiddwa uyo ayina weewa mugole mbu yakubiddwa bamukubye uyo naye nga kiki kyokuba bannaye nga tali naziro Chop Life Monday tubera nkumba ku Kings Sports. Time is now. King Saha is in the building. Chop Life Monday. Alongside the one big guy. King Saha. Manasta. All the time we shine. All the time. Nenga big guy wayongeddemu nnyo. Wayongereddemu ddala. Kale